era n'omutima gwe gwennyini gwegwo. With all his heart, that's the heart. Naye tumusabira tufune mwana mulenzi anaamututwalira. We pray for someone who can go with her in the name of Kati atuuse, omanyi omusumba amanya abatuuse, atuuse. It is a person who knows. Praise the Lord Jesus. Amen. Amen. And again, we are honored this morning to have each one of you. Welcome your neighbor one more time. And tell them, neighbor, you are very welcome in the house of the Lord. Thank you for sacrificing your warm bed in the night. And you come into God's house. We also thank God for our dear brother Stephen Nsubuga. He joined us a few months ago. And he's a man who loves the Lord. And he's good at interpretation. It makes it easy for me. So we thank God. Of course, we'll be serving the Lord together. Let us welcome Brother Stephen. He's a good man. He loves the Lord. Praise the Lord Jesus. Amen. Amen. Just before we go to the Word of God, I just wanted to make a few highlights for our purposes of preparation. This morning we're going to have Holy Communion service. So the table is right clear here with us. So prepare your heart, because this is a holy table of the Lord. Praise the Lord Jesus. And also a reminder of the coming overnight on the 25th of this month. That's the last Friday of the month. We are going to be baptized here in water. Whether you're a new believer or old believer, we're going to baptize you here in the second service. Now, we are doing the classes in Magere. Let me see Magere people doing the water baptism classes. Now, those who don't go to Magere will be doing it at the end of this service. All the services. This Sunday and next Sunday. And also next Sunday. Okay, all right. So the classes will be here after the service. And then, let me see men. If you're a man, let me see your hand up. You're a man. Are we having women in the house? Let me see men. Okay. Now, men, this is to us. On the 30th of this month, that will be Wednesday, we will be having a men's overnight. And it will be in my house in Kungu. Can I see men who are saying will be available? And our topic is going to be about business, making money. A man who doesn't have the money to become a challenge to lead your life. So we're going to talk about money, about minerals. How do we get into minerals, into stoneworks and all those kind of things? And we have invited a friend of ours who's into it already. We invited a friend who is into the business. And he has got a license to do with the stoneworks, minerals and all that. Part of our campaign in this church is that all of us are financially stable. When the church is financially weak, we can't stand. We can't preach the gospel. So that's why we've got to go. But like I've been saying over time, we also do a circle at some point, so that we're able to have money available, which can be borrowed. You go make money and pay it back. We're going to do that to support our financial systems, but also
as a tool to reach out the Muslims, the Catholics, the Protestants. naye era nga ekigenda okukozesebwa okutuuka eri abasiraamu n'abakatuliki na buli muntu yenna. Okay, let me leave at that. Ekyo kankirekeraawo. The other update I have is about to give you an update of our fundraising that happened on April the 12th. Endala ensonga gye njagala obbawa kwali okusonda ssente oba okuwaayo kwaffe. Omukolo gwe twali tulina. I want to stand up on our feet and thank God. Njagala tuyimirire ffenna ku bigere byaffe twebaze As Katonda I give you this news, nga bwe mbawa amawulire gano. everybody has stood up. Buli omu ayimiridde katuyimirire. The money so far that has been collected in cash Ssente ze twabadde twakakuŋŋaanyaawo enkalu ze tulina from the fundraising, okuva mu kukuŋŋaanya ssente okwo. it is 22 million shillings. Miliyoni za ssente 22. That's the physical cash we have touched Ezo in our hands. zetukutteko mu ngalo zaffe ze tulina. And it's in our church bank accounts. Era ziri ku akawunti za church. The pledges Obweyamu that have been made, obwakolebwa which we are praying that pledges come in. bwe tubadde tusaba nti obweyamu obwo nga bujja. As of yesterday, We lwatuukidde olunaku lw'eggulo it has come to 68 million shillings. miliyoni za ssente 68. Remember, our target was 250 million. Jjukira ekiruubirwa kyaffe kyali kya miliyoni 25. So that's about 10%. Kiringa ebitundu 10 ku 100. I didn't pass math. Somebody help me. Okubala saakukola nnyani ali eyali yansingako. It's around that. Kiringa awo bwe kityo bwe kityo. So we thank God. Let's give God a round of Katwebaza applause. Katonda katuddemu tumukubire engalo. And I want us to pray at this point before I preach Era njagala tusooke tusabe nga sinnabuwulira that everyone who pledged, nti buli muntu eyeeyama the pledge will come through. okweyama okwo Me and kutuukirire. my family, we pledged Nze ne famire yange tweyama 10 million shillings. miliyoni za ssente 10. We are believing God by faith. Tukkiriza Katonda olw'okukkiriza. Is there any person who can understand what I'm saying? Waliwo asobola okutegeera kye ŋŋamba? Now, ask your neighbor, how much have you pledged? Buuza mulirwanaawo nti mmeka ze weeyama ggwe. Ask the neighbor. Mubuuza akuliraanye oyo. Ask the neighbor. Mubuuze neighbor. Because you can't say I don't have. Kubanga tosobola gamba nti sirina. You have. Olina. And if you don't give, Era bw'oba you towaddeyo miss the blessing. omukisa ogusubwa. You miss the blessing. Omukisa ogusubwa. We're saying there's nothing too small or too big. Tewali kitono nnyo ku kinene. You just pledge what you think you can bring in. Oweeyama noga kino nja kiwaayo. Father, in the name of Jesus, Taata mu linnya lya we Yesu thank you so much tukwebaza nnyo nnyini for ddala our church, olw'ekkanisa yaffe which is an altar. nekyoto. We thank you so much Tukwebaza nnyo for the Mukama fundraising. olw'okuŋŋaanya ssente. April the 12th, 12 ogwokuna that was done. ogwo kyakolebwa. We thank you for the money that has come in so far. Tukwebaza olwa ssente zaakatsuuka And we thank you for what is going to come ne in. tukwebaza olw'ezo ezigenda Every okujja. single pledge, Buli bweyamo we bwonna call it in the name of Jesus to tubuyita mu linnya lya Yesu. come to the house of the Lord, Bujje mu linnya to nnyumba ya pay off Mukama the debt of the land. okusasula ebbanja And ly'ettaka. all other believers N'abakkiriza who bonna haven't committed yet, abo abatannaba out of kwewaayo fear, nga batya out of doubt, nga we babuusabuusa. rebuke the fear, Tukuba we okutya, rebuke the doubt, tunenya we okubuusabuusa, rebuke the being meaniness. tunenya okubeera nga oli mukodo obukodo. We ask you, Jesus, Tusaba Yesu that by faith, all of olw'okukkiriza us will pledge, ffenna abeeyama and the money will come in, n'essente zigenda kujja pay our debt to zero's balance, okusasula ebbanja paka nga liweddeyo. and thereafter, N'olwo we'll oluvannyuma have monies to go and preach the gospel olwo of Jesus. tunaabulira enjiri nga tubula enjiri y'obwakabaka. Father, we thank you. Mukama And as we tukwebaziza. come to the word of God, Era nga tujja mu kigambo about kyo the Passover, nga tusoma kuyitako we've been singing about the blood of Jesus. nga tusaba olulaba ku musaayi gwa We've been Yesu speaking about the resurrected Jesus. nga twogera ku Yesu Kristo. Lord, may your Holy Spirit anoint your word, Mukama omwoyo omutukuvu afuke amafuta ku kigambo that kyo. together we'll grow Ffenna wamu tunaakula in the truth of your word mu mazima g'ekigambo kyo and the blood of the Lamb. n'olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga. In the name of Jesus we pray. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amen. Gamba amiina. Let us be seated. Tuulako mu linnya lya Yesu. This morning, Amakya ga leero our title is called omutwe gwaffe gugwo guyitiddwa Passover, okuyitako, Redemption, okununulwa, Holiness, obutuukirivu and eternal blessings. n'emikisa egy'enkomeredde oba egy'olubeerera. Did you hear that? Ekyo kiwulidde? It's Passover, Okuyitako, Redemption, okununulwa,
holiness obutukirivu and eternal blessings of God. n'emikisa egy'olukomeredde egy'obwakatonda. We are so blessed that this week Tuweereddwa nnyo omukisa nti wiiki eno we are into the Passover week. tuli mu wiiki ey'okuyitako. I know the people there call it the Pascha week, Abamu tumanyi bagiyita pasika but actually it's the Passover. naye ate kuyitako. Actually, what they call as Easter is a diversion from the truth. Kye bayita Easter kukyamizibwa okuva ku mazima. And the devil meant it that he may drill away from the purpose, the things of God. Era Sitaani yakikola alyoka atuvuge ng'atujja ku birubirwa bya Katonda. But the Bible calls it the Passover. Naye Bayibuli ekiyita kuyitako. It is amazing that Jesus, Kyewuunyisa nti Yesu Kristo he never commanded us to celebrate his resurrection. teyatulagira kujaguza kuzuukira kwe. He didn't even do it himself, Ye teyakyekolera, not even his birth. si na mu kuzaalibwa kwe. But the Passover, Naye okuyitako he shed blood. yayiwa omusaayi, He asked us to do it ayagala tukikole according to scriptures, okusinziira ku as we're byawandiikibwa. going to see this morning. Nga tugenda kudukira amakya ga leero. So this sacred week Kati wiiki eno enjawule holds profound biblical significance Katonda yakiteekateeka nga kirimu amazima n'amaanyi agalabikako, as it marks the beginning of God's calendar in Leviticus 23. nga kiteeka akabonero akakali mu kitabo ky'Abaleevi essula ya 23, Beginning with the Passover, nga kitandika n'okuyitako, followed by the feast of unleavened bread, kaali kambaga ak'omugaati up ogutazimburukusibwa, to the feast of first fruits. era olw'embaga ey'amakungula ag'olubereberye. So I want to invite you this morning Njagala kukwaniza makya ga leero to see what is the scriptures olabe ebiri mu byawandiikibwa about the Passover. ebikwatagana kuyitako. It is even amazing that the word Easter, as they call it, Era kyewuunyisa nga bwe bagamba nti Easter nga bwe bakiyita, it's not in the Bible. tekiri mu Bayibuli. But the Passover is again and again and again and again. Naye ate okuyitako bako kiddiŋŋana ne bakiddiŋŋana ne bakiddiŋŋana. Somebody say praise the Lord. Wabe wagamba nti Mukama yeebazibwe. Open your Bibles Bikola Bayibuli yo to the book of Exodus 12. mu kitabo ky'Okuva essula 12. I'll ask my brother to read it for us. Ngenda kusoma Okuva essula 12 Verses 1 to 15. olunyiriri olusooka paka ku 15. Okuva essula 12. How many of us have got our Bibles? You carried your Bible. Okay, the Luganda Bible. Okay, we have got one, I think, on the screen. Ayina Bayibuli oba osobola otulali ku screen. Okuva essula 12 olunyiriri olusooka. Mukama n'agamba Musa ne Alooni mu nsi ey'e Misiri ng'ayogera nti omwezi guno gulibeera ogw'olubereberye mu myezi egiribabeerera emyezi ogw'olubereberye ogw'omwaka. Mukama mugambe ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga mwogera nti ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno balyetwalira buli muntu omwana gw'endiga ng'ey'ennyumba z'abajjajja baabwe bwe ziri, omwana gw'endiga buli nnyumba. Era mu nnyumba bwe mubanga entono nga temalwewo omwana gw'endiga, kale obeere ne muliraanwa we ali okumpi n'ennyumba ye, bamutwale ng'omuwendo ogw'emyoyo gy'abantu bwe guli. Buli muntu nga bw'alya mulibalibwa ku mwana gw'endiga. Omwana gw'endiga gwammwe tegulibaako bulema, omusajja ogwakamala omwaka. Muliguggya mu ndiga oba mu mbuzi, muligutereka okutuusa olunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno. Ekkuŋŋaaniro lyonna ery'ekibiina kya Isirayiri baligutta olw'eggulo, era balitwala ku musaayi baguteeke ku mifubeeto gyombi ne ku kabuno mu nnyumba mwe baliguliira. Awo balirya ennyama mu kiro kiri ng'eyokebbwa n'omuliro n'emigaati egitali mizimbulukuse. Baligiriira ku nva ezikaawa. Olw'omwenda temugiryangako embisi newankubadde n'enfumbe n'amazzi, wabula enjokye n'omuliro, omutwe gwayo n'ebigere byayo n'ebyomunda byayo. Olw'ekkumi
nammwe temugirekangawo okutuusa enkya, naye erekebwawo okutuusa enkya muli gyokya n'omuliro. 11 Era bwe mutyo bwe muligirya nga mwesibye ebimyu n'engatto nga ziri mu bigere byammwe n'omuggo nga guli mu mukono gwammwe, muligiryanga amangu. Eyo kwe kuyitako okwa Mukama. Kubanga ndiyita mu nsi ey'e Misiri mu kiro kiri, ndikuba ababereberye bonna mu nsi ey'omu Misiri, omuntu n'ensolo era ne bakatonda bonna ab'e Misiri, ndisala emisango nze Mukama. Hallelujah. Exodus 12 okuva essula 12 explains the entire process of the Passover annyonnyola ekirubiro ekiri mu Kuyitako kyonna, as the Lord gave it to Moses. nga Katonda bwe yakiwa Musa. The book of Leviticus Ekitabo ky'Abaleevi 23 essula ya also 23 emphasizes the Passover of the Lord Jesus. era anyweza okuyitako kwa Mukama waffe. And even the New Testament, Ne mu ndagaano empya Luke chapter 22, which we're going to see shortly, Luka 22 tugenda kugiraba, Jesus attends the Passover, Yesu yenyigira mu Kuyitako as we're going to see. nga bwe tugenda okiraba. So let us summarize all this Kati katubifunzefunze bino into a number of things. mu bigambo wano. Number one, Ekisooka, the origin of the Passover is in the scriptures. entandikwa y'Okuyitako mu byawandiikibwa. And it is when the Lord was delivering the Jewish people from the land of bondage of Egypt. Awo Katonda we yali anunulira abaana ba Isirayiri okuva mu nsi ey'obusibe. And he told them, N'abagamba, kill a lamb or a goat, mutte omwana gw'endiga, put the blood on the doorposts. omusaayi mugusiige ku mifubeeto z'ennyumba That when the gyammwe, angel of death is coming, nti malayika kufa bw'anaaba once he ayita, sees the blood, bw'anaalaba he omusaayi will not kill anybody in that house. tajja kutta muntu yenna mu nnyumba. And that's how exactly it was. Ekyo bwe kityo bwe kyali era. That same night, Ekiro kye kimu, the angel of death killed the Egyptians malayika w'okufa yatta Abamisiri, who didn't have the blood of the lamb, abo abataalya ku kitundu ky'omwana gw'endiga, and they suffered the consequences. era ne babonaabona olw'ebyo But ebyaddirira. whenever the angel sees the blood, Naye malayika bwe yalabanga omusaayi he will pass over ng'ayitawo and go to the next house, n'agenda ku nnyumba and will eddako, pass over n'ayitako and go to the next house. n'agenda ku nnyumba eddako. The blood of the animals Ekitundu ekyo ku was the nsolo blood symbolizing Jesus coming in the New Testament. kaali kabonero akakiikirira okujja kwa Yesu Kristo mu He ndagaano was empya. crucified on the cross. Yakomererwa ku He musaalaba, was beaten. yakubibwa, He shed his blood. n'ayiwa omusaayi gwe. And that blood Omusaayi ogwo is your Passover kwe that kw'okuyitako saves you, ogulokola ggwe, takes away your sins, oguggyawo ebibi byo, makes you whole, ogwo ogukutuukiriza, and makes you into a covenant relationship with God. ogunyweza endagaano yo ggwe ne Mukama waffe. So the origin of the Passover is in the scriptures. Kati okuyitako mu byawandiikibwa Again and again and again. kuddibwamu emirundi mingi mingi. And we're so blessed Ate era wa mukisa that we've enjoyed the Passover because we are born again. bwe tusoma ku kuyitako kubanga tuli balokole, And are you aware that when you are home has got the blood of Jesus upon it? era kubanga kuliko omusaayi ogwayiika ku kyo. That's why when the robbers come, Kati ababbi bwe they will bajja pass your house and pass over your house bayita ku nnyumba and yo attack your neighbor instead. ne bagenda ewa neighbor, Or the heathen the other side. oba ne bagenda ewalala. When you're driving on the road, Bw'oba ovuga emmotoka ku kkubo, somehow your car is covered in the blood of Jesus. emmotoka yeeba ebikkiddwa mu musaayi gwa Yesu. So accidents don't attack it. Kaakati omuliro bwe guba nga gweyongedde, But the heathens suffer the consequences. naye ababi ebyo tebasobola Why? kibuuka. Because Lwaki? of the blood of Jesus. Olw'omusaayi gwa Yesu gwe gukola Church ekyo. of God, Ekkanisa ya let Kristo, us learn to walk in the blood of Jesus. leka tuyige okutambulira mu As you go kigambo to kya sleep, Katonda. as you go to work, Nga bwe as you go tutambula, to work, nga tukola, cover yourself in the blood of Jesus. weebike mu musaayi gwa Yesu, Because there the devil will never touch you. kubanga omulabe tajja kusobola kukoomako. Hallelujah. Haleluya. Number two, Ekyokubiri, the Passover has got emblems, okuyitako kabonero akalaga, and there are many emblems of the Passover. bubonero bungi obulaga okuyitako. Now, we don't have the time, but
we see among those emblems tulabako bubonero obwo a number of things ebintu bingi that represent the Passover. ebikiikirira okuyitako. Now, let me remind you about the emblems of Easter. Kambayeko obubonero bwe mbajjukiza obwa Easter. They are eggs. They have got eggs. Bulimuko amagi. And then rabbits. N'obumyu. When you look at the origin of those things, bw'otunuulira they are idolatry items. bifaananyi Idolatry. bya butaliimu. But the emblems of the Passover naye obubonero buno obwakuyitako have got the bread. kuliko omugaati. And we'll be coming to the bread of the Lord right before us. Era tugenda kusembera ku meza ya Mukama Representing waffe. the body of Jesus Christ. bukiikirira omubiri gwa It Kristo. represents many things like the bitter herbs which we're going to see. bukiikirira ebintu bingi n'ebikaawa bye tugenda okulaba. All the things represent go back to the feast of the Passover. bino byonna bikiikirira ekyokuyitako kya okuyitako. But among those emblems, naye omubonero bwonna there is the Passover lamb. waliwo omwana gw'endiga ogw'okuyitako. And the Passover lamb is Jesus himself. omwana gw'endiga guno ogw'okuyitako ye It was kennyini. him who shed his blood yali ye eyayiwa for your omusaayi sin and my sins. olw'ebibi byo ggwe nange. And the Apostle John 1:29, era ebbaluwa ya Yokaana John 1:29, 1:29 he calls him the Lamb of God agamba nti omwana gw'endiga ogwa that Katonda takes away the sin of the world. ogujjawo ebibi by'ensi. He is the emblem ke kabonero of the Passover. ak'okuyitako. The other emblem obubonero obulala is the unleavened bread. bwe omusaayi guno omugaati ogutazimbulukuka. And I told you about the unleavened bread era nababuulidde ku musaayi guno in the picture here. mu kifaananyi kino ekiri emabega. When you are coming this morning, bw'obadde ojja ku you makya took breakfast olidde ekyenkya. and you took bread. How many of us took bread this morning? bameka nga olidde ku mugaati amakya ga leero? wenika omukono None of you took bread. ng'olidde ku mugaati. Okay. I also took onja. I didn't take. nze ndidde kagonja. Now, the bread that we normally eat, omugaati gwe tutera okulya bulijjo normally it is bulgy like this. guno gwo guzimbulukuka. But when you look at the bread, naye bw'otunya omugaati it has got holes inside it. gulimu obutulituli. Not so. si kyo. But the unleavened bread, naye omugaati ogutazimbulukusa it remains flat like chapati. gusigala katono kalinga kachapati. mubiri gwa kachapati It has no holes in it. tegulina butuli mu gwo. Now, why the other bread bulge? lwaki The other bread bulge? guli omugaati omulala guzimbulukuka? Because of yeast. kubanga gulimu eŋŋano. So yeast. eŋŋano Yeast. gulimu ekimera ekizimbulukusa. Yeast. Yes. Now, yeast ekizimbulukusa bulges. kino kigugaziya. And in the Bible terms, kati mu nnyonnyola ya bayibuli yeast is like a sin. ekizimbulukusa kiringa When ekibi. we are sinners, we are full of arrogance. bwe tujjula ekibi ffenna We tujjula are all amalala. proud. tujjula We amalala. think I'm better than someone else. ogamba nsingako abalala We think kirabika. I'm more educated than someone else. nze nasomako okusinga omulala. All the arrogance comes up. kati obwo obuvaayo bwonna munda mu ggwe. The Lord is asking us in this season naye katonda atusaba to mu biro bino overcome sin. okuwangula ekibi. That's why I talk about the unleavened bread. yensonga lwaki twogera ku mugaati The ogutazimbulukuka. Bible says the wages of sin is death. bayibuli egamba nti empeera y'ekibi kufa. Don't try sin. togezaako kibi. Sin will kill you. ekibi kijja kutta. But repentance naye okwenenya gives us life. kutuwa obulamu. And those are among the emblems kati obw'omu ku bubonero of the feast of the Passover. obw'embaga ey'okuyitako. Then the bitter herbs. kati ebikaawa bino These reflect the bitterness of slavery and sin, bino biraga obuddu n'ekibi, reminding us of the sin's bondage nga bitujjukiza olw'okusibibwa kw'ekibi and the cost of our deliverance. n'omutango gw'okununulwa kwaffe. So we're having a call upon us kati katonda atuyita ffenna that Jesus paid for our sin, nti yesu yasasulira ebibi byaffe. and in him we are sanctified. mu ye tutukuzibwa, So as twatukuzibwa. we're in this weekend, celebrate the Passover blood of kati nga Jesus. tuli mu wiikendi eno nga tujaguza nga tunyumira okuzukira kwa mukama waffe. The Bible says
without shedding of blood, awatali kuyiwa musaayi there is no remission of sin. tewaali kugibwako bibi. But we thank Jesus, Naye twebaza Yesu our Lord and Savior. olw'omulokozi And waffe. number 4 Ekyokuna, is the blood on the doorpost I mentioned a while ago. omusaayi guno gwe nayogeddeko gwasigibwanga ku mifubeeto gy'ennyumba. That blood Omusaayi ogwo in the Old Testament mu ndagaano was enkadde of the animals. gwali gwa nsolo. In the New Mu Testament, ndagaano empya it is Jesus' blood, musaayi gwa Yesu which washes your sins guno ogutunula ebibi byo and my sins. n'ebibi byange. And number 5 Ekyokutaano is a cup of wine. kye kikompe kino. The cup and the bread representing Holy Communion. Ekikompe n'omugaati bikiikirira okusembera okutukuvu. And that's what we're going to do symbolically right here kye today, tugenda okukola ng'akabonero amakya in the ga leero commemoration of the Passover. nga tujjukira okuyitako. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe nnyo. Part number 3 of our sermon, Ensonga eyokusatu ku bubaka we bwange, need to refocus on God's faithfulness. twetaaga okuddamu okutunuulira n'okwekenneenya obwesigwa bwa Katonda. Salvation is a daily walk. Obulokozi lugendo lwa buli lunaku. When you get saved on day 1, you begin the journey. Olunaku lwe walokoka watandika olugendo, But it is a progression. naye kintu kya Are kuddiŋŋana. you growing in your salvation? Okula mu bulokozi Are you bwo, growing in prayer? okula mu kusaba, Are you growing in intercession? okula mu Are you kwegayirira, growing in giving? okula mu Are you kuwaayo, growing in evangelism? okula mu kubuulira It enjiri. is a daily walk. Lugendo lwa buli It is lunaku, never one-time thing. si kintu kya lunaku lumu. We must keep growing. Tuteekwa okusigala nga And so tukula. on this Passover, Kati okuyitako kuno we need to refocus once again twetaaga okuddamu okwetegereza and invite ourselves era okweyita to okukomawo reflect on the God's unwavering faithfulness. okutunuulira obwesigwa bwa Katonda buno obutakoma. Because God Kubanga Katonda is a covenant love. ye Katonda atuwagala He ow'endagaano. keeps his covenant of love. Akuma endagaano He gives y'okwagala. us victory over sin. Ayagala twangula And he ekibi. makes divine provisions for our lives. Era ateekawo obugabirizi obwa Katonda gye God tuli. desires that you have got provisions, Katonda yaayana tube n'obugabirizi. whether it's money Oba ssente, or good health, oba bulamu bulungi, good clothes, oba ngoye, whatever it is. kyonna kye kiri. We're going to see in this coming week about the issue of poverty and lack. Tugenda kiraba mu wiikendi ejja I've awali been obwavu ne studying bula. scripture again and again this whole week Nga bwe tusoma mu byandikwa nga about tubidingana the issue of poverty tubidingana. and lack. Tugenda kulaba ebbula n'obwavu. The Bible is clear Bayibuli from the nnambulukufu book of Genesis. okuva ku lubereberye. God made Adam and Eve in abundance. Katonda yatonda Adamu ne Eva mu bingi And ebimala. in heaven there is no lack. Era mu ggulu teri bbula. God desires that on earth we enjoy the blessing therein. Katonda ayaayaana nti ku nsi tubeere So we n'ebitumala. discover that actually poverty becomes because of our sin Kati twakizuula nti obwavu bujja lwa kibi and because of the systems of the world. n'olw'enkola But z'ensi. otherwise God made enough for all of us. Naye Katonda yakola ebitumalira ddala ffenna So buli in omu. this season, Ebiro bino we remember about God's divine provision. tujjukira obugabirizi bwa Katonda. Part number 4 Ensonga ey'okuna, is an emphasis, eno kwe kuteeka essira a call to holiness. okubeera abatukuvu. We must get rid of sin. Tuteekwa okuva mu kibi. And that's what the unleavened bread is all about. Ogwo omugaati ogutazimbulukusa kye 1 gutegeeza. Corinthians 5:7. Abakolinso ekisooka 5:7. He 5:7 says, get rid of the old yeast. agamba nti muve mu kizimbulukusa kiri, Get rid of the old yeast mu kikoowe ekyo so ekizimbulukusa, that you may be a new unleavened batch musobole okubeera ekizimbulukusa ekijja as you really are. nga bwe muli. For Christ is our Passover lamb has been sacrificed. Kubanga Kristo gwe mwana gw'endiga ogwaweebwayo. Isn't it amazing that New Testament talks about Jesus as our Passover lamb? Tekyewuunyisa nti n'endagaano empya emanyi omwana gw'endiga ogwaweebwayo Kristo Yesu. Hallelujah. Haleluya. And then 1 Peter 1:16, Peetero ekisooka 1:16 God says, be holy Katonda agamba mube batukuvu because I am holy. kubanga nange ndi mutukuvu. All that got to do with the unleavened bread, Ebyo byonna bikwatagana ku mugaati guno ogutazimbulukuka. that bread without yeast. Ogwo omugaati ogwo twogera ogutaliimu As kizimbulukusa. believers of God, Ng'abakkiriza ba let us Katonda overcome sin in every way. katuwangule ekibi mu buli ngeri yonna. Part number 5. Ekitundu namba 5. Why Passover is biblically supported, Lwaki okuyitako Bayibuli ekuwagira yet not Easter. ate nga si Easter?
We have already seen the Bible. tukirabye mu The byawandiikibwa Passover is rooted in Scripture, okuyitako kuwandiikibwa mu in the byawandiikibwa Old Testament, mu ndagaano enkadde but fulfilled naye kutuukirizibwa in Jesus, mu yesu our lamb, Passover lamb. omwana gw'endiga ogw'okuyitako. Praise the Lord Jesus. Mukama We yeebazibwe. already see that Easter was man-made, isita kintu kyatokebwawo bantu divert away from the truth. okutujja ku You mazima. see, the devil is a bad devil. Setaani mubi. When God made Adam and Eve Katonda bwe yakola okkiriza and put them in the Garden of Eden, n'abateeka mu nsuku God had a Edeni, good plan for them Katonda alina enteekateeka ennungi gye to bali, enjoy all the creation, banyumirwe obutonzi to be bwonna, happy and be victorious. basanyuke But bawangule. the devil crept in Omulabe and n'akiyingiramu diverted them away from the place of God. n'abakyusa okuva ku ekyo Katonda And they kyateekateeka, were cast out of the Garden of Eden ne bagobebwa okuva mu lusuku Edeni because of sin. olw'ekibi. The devil is a bad devil. Setaani mubi. May the Lord help us, dear Katonda friends, tuyambe to know the truth, tumanye amazima, and the truth will set us free. n'amazima ganatufuula baddembe. Church, Kanisa, the truth you don't know amazima will g'otamanyi never set you free. tegajja kufuula It is the waddembe. truth that you know Amazima g'omanyi gokka that will set you free. ge gajja okufuula And that's ow'eddembe. why we go back to the scriptures, Y'ensonga lwaki tuddayo mu byawandiikibwa study and examine ne tubisoma ne what the tubyekenneenya things that we do, ne tulaba bye tukola, if in the scriptures, oba biri mu and byawandiikibwa if they are not, oba tebiri, we go back to the ne scriptures again. tuddayo ku byawandiikibwa nate. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. Now, there are many blessings Waliwo emikisa mingi of the Passover. egiri mu Kuyitako. I'll give you 5, Nja kubawa etaano but there are many others. naye nga mingi. When we observe Bwe tunagyetegereza the Passover blessings, egikwatagana ku Kuyitako. number 1, Ekisooka, deeper connection to Scripture. okuyungibwa okwebuziba mu byawandiikibwa. May we enjoy the Scriptures Tunyumirwe ebyawandiikibwa as a blessing ng'emikisa of the Passover. egy'Okuyitako. Number 2, Ekyokubiri, greater spiritual fulfillment. okutuukirizibwa okw'amaanyi okw'omwoyo. All those are blessings of God. Emikisa gino gyonna gya bwa Number Katonda. 3, Ekyokusatu, renew in holiness. okuddizibwa obujja mu butuukirivu. All those are blessings of the Eyo Passover, gyonna mikisa gya where Kuyitako. we are renewed again We tuddirizibwa as obujja a child and a servant of God. ng'ekkanisa w'abaweereza ba Katonda. Unity in worship. Okugattibwa mu kusinza. We thank God for Deacon Emma and the team of the. I mean, that's beautiful worship. Twebaza Mukama lwa Deacon Emma n'abasinza bonna, Yes, kibadde kirungi all wa. the blessings of the Passover, Egyo na mikisa gya where we Kuyitako. can worship God together, We tusinza Katonda ffenna. regardless of your tribe and town where you come from. Ng'ogyeko wa gy'ova, eggwanga In lyo. Christ we are one. Mu Yesu tuli omu. Tall or short or black or brown or indigo. Muwanvu, In Christ mumpi, we are one. muddugavu. Ffenna tuli kimu. The blood of Jesus Omusaayi gwa Yesu covers all of us. gutubikka ffenna. And number 5 blessing, Mukisa gw'okutaano the eternal focus. kwe kubanga tutunuulidde kiri eky'enkomeredde, Observing Passover nga tutunudde embaga prepare us the n'Okuyitako believers nga bakkiriza for Christ is returned. okukomawo kwa Mukama waffe The Lord Yesu. is coming back soon. Abanga Yesu akomawo We are in mangu. times. Tuli mu biseera. What is a sign is that we should prepare for His coming back. Obubonero bwonna nga maze okulaga okukomawo kwe. This world is not our own house. Ensi eno si waka We are waffe. only passing through it. Tuyitawo buyisi. Jesus is coming back. Yesu akomawo. So the Passover like now, Kati Okuyitako nga kuno we are reminded to prepare ourselves kutujjukiza okwesabira of the coming back of Jesus Christ. olw'okukomawo kwa Mukama waffe. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. The other part I want to talk about Ensonga najagala is okwogerako how the Passover relates to other feasts of the Lord. y'engeri Okuyitako kuno gye kwakolebwangamu n'okwatagana How do they ekina relate? Mukama waffe. Kukwatagana wa And how do we gain meaning out of them? era kikola kitya amakulu gye tuli. Church, Ekkanisa it is amazing how God's feasts are all combined together. kyewuunyisa nti engeri ekirungo kino gye kyakolebwamu kigattirwa wamu. For example, the Ekyokulabirako, feast of unleavened bread ekizimbulukusa kino eky'omugaati symbolizes ogutazuuka the removal of sin, kiraga kikiikirira akabonero calling ak'okuggyibwako believers ebibi to holiness. nga kituyita okudda eri So obutuukirivu. they relate. Kati bikwatagana. The feast of first fruits Okuyitako kuno okw'okuwa kw'ekibereberye foreshadows Jesus' resurrection kulaga ekifaananyi eky'okuzuukira kwa Mukama as the waffe first fruits from the dead. nga ekibala ekibereberye eky'okuzuukira. The feast of Shavuot or Pentecost, the feast of Pentecost, Embaga ey'okudda obujja yeah, Pentecost. eya Pentekooti
talks about the outpouring of the Holy Spirit of God. kwe kuba kw'omwoyo omutukuvu. How many of us speak in tongues? Bameka ng'oyogera mu nnimi wanika When omukono you mu begin to bbanga. pray, you can rattle. Bwe tugamba okusaba Are n'otandika you ennimi. aware that when you pray in tongues, Manyiko nti bw'oyogera mu the nnimi, devil, the demons don't understand anything? omulabe emizimu tebalina kye bategeera. Do you know how bad it can be when somebody is talking and you cannot pick anything? Omanyi nga tewali kye basobola kutegeera wadde ekintu kyonna. When you pray in tongues, you have an upper hand. Bw'osaba mu nnimi obeera wagguluko. The baptism in the Holy Ghost Okubatizibwa mu mwoyo omutukuvu and in the fire. ne mu muliro. It's my prayer. Saala yange If you are in gy'oli this service, mu saavisi eno you oba have not been mw'oli filled with the Holy Spirit, nga taba tukujizibwa mwoyo as you have Holy mutukuvu Communion, nga tusembera, believe God to be baptized in the Holy Ghost kkiriza Katonda ku lw'okubatiza mu mwoyo Because you mutukuvu need him. kubanga omwetaaga by the power of God. olw'amaanyi ga Katonda. Praise the Lord Jesus. Mukama I yeebazibwe. want us to conclude our service. Njagala tumalize saavisi By yaffe talking about the Holy Communion nga twogera ku in kusembeera the okutukuvu fulfillment of the Passover. nga kutuukirizibwa mu kuyitako kuno okw'embaga. Now, as I've already mentioned, Nga bwe nakibagambye the dda, Passover okuyitako kuno finds fulfillment in Christ. kwezuula mu kutuukirizibwa kwa Kristo. And it is Jesus Era Yesu ono who fulfilled the Passover. ye yatuukiriza okuyitako kuno. We're going to read Luke 22 shortly. Tugenda kutunulira mu Luka 2:2. But Holy Communion Naye okusembera kuno reminds us of Christ's sacrifice, kutulaga era ne kutujukiza okwewaayo kwa Mukama waffe Yesu. the ultimate Lamb of God, Ono okwewaayo kw'omwana gw'endiga okw'enkomeredde. who frees us from sin's bondage. Kuno yatutaggulula okuva mu busibe We can bw'ekibi. overcome any kind of bondage of sin. Tusobola okuwangula ekibi kyonna. Is it lying, Kulimba, immorality, oba bwenzi, fear, okutya, wickedness, witchcraft? obubi bwonna The Lord is eby'obulogo, more than able. kutusobola Mukama waffe. And then a call to holiness Kati n'atuyita eri obutuukirivu and a call to our hope era okutuyita okukkiriza kwaffe of Jesus is coming again olw'okudda kwa Mukama waffe and Yesu, overcoming death. olw'okuwangula okufa. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. I want to invite our deacons and elders to come at the table. Njagala kwaniriza abadinkoni n'abasumba Prepare for the nga bwe tutegeka